embaga tuli buterevu mukwano oli kukyenda munana katonyeze musanvu oli mu program yonna nganzi muwanguzi tawanika kaseera ke tuliko bannange ko kansonga ddala tulina omuwanguzi waffe abaami mwereddwa omukisa olwaleero program prowanguzi tawanike kutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Nabweru era nga bw'oba oyagala obatuukako mukwano ennamba z'essimu kwata bulungi kapeeni ogiwulire bulungi ogiwandiike 070978435 ate era kuya MTN eri 0392964930 zono munange ze numbers z'amasimu ng'osobola obbakubirako essomero lisangibwa awo Nabweru awo ojja obbasanga mukwano era nga endabirira y'abaana nnungi ddala abasomesa bali well trained oba qualified teachers abagenda okuba nga basomesa omwana wo era babadde bajja nga basomesa ate era environment nnungi ddala emmotoka mukwano ezitambuza abaana weeziri zimugira ddala ku mulyango gwo ne zimutuusiza ddala ku ssomero kwennyini tukyagenda maaso dekeya abo bo kuva ku myezi 6 essomero ligenda maaso okuva ku dekeya mpaka primary era nga endabirira y'abaana nnungi ddala n'olwekyo mukwano gwatere ayagala mwana talanta yesobola okuvaayo byonna bikkirize gwe kyotasobola kumuzuulamu abasomesa bano basobola okimuzuulamu tusobola okuba nga bakutuusaako omwana wo mu byonna mu bulungi ddala okuwandiisa kw'abaana kugenda maaso era nga wenjogera director gye bali headmaster gyali ajja kubanga ebisale by'essomero mubiteesaako mpola era bulungi ddala katweyongereyo mu maaso n'omuwanguzi waffe tutegeere waliwe tugenda naye teweerabira nti olwaleero tuli mu kusaba katugende mu maaso n'omuwanguzi waffe omwami neyanzisa muwanguzi tawanika giwuliriza program mutunde Christian Fellowship amanya Tulyatunga Adrian mujiwulira simanya ne kabale kabale tenatuuka tujja kabale tenatuuka naye tumanyi Katonda atandika ebintu abitandise era ajja bituusa waayagala ajja bituusa kati okusoma zizeeyo ngamba maze kutegeera Katonda ne plani ze so kuleke omukyala mukama amukuwadde mukyala muwadde muzadde n'ebirooto by'okusoma n'obizuukusa nabyo n'ebizuukuka ebyobuweereza obibalansinze otyo olwo eryobuweereza nsoma nga ku Saturday mbasaba permission ngenda mu byalo nembuulira enjiri Sunday tukola service abarokose mbayigiriza okubuulira enjiri bamanye okubuulira ne baganda bange barokokera wano abo mukama n'abatuma bagende bakole ki batandika omulimu bagende babuulire baweereze n'abakyala embaga kati wali mu kusoma mugenda kikugira bulungi wano mu kusoma tandise kusoma 2016 nga ni mu senior 6 era ku myaka emegejo mwami Adrian 36 ozze mu senior 6 ntegede kigambo ozze mu senior 5 luli wajigwa nofuna mmeka nafuna points 5 kuruno era nafunye 5 Lutalo lwaliwo eruli naye still nengamba nja kukola ki nja kubiddamu era nembiddamu bulungi naye wakati mu senior 6 nenkola embaga ate ey'okugattibwa bannange omuwanguzi tawanika omukyala ngagamba embaga okola otya obuweereza abantu nga ebigambo bingi ku kyalo omusumba olina okutereeza ensonga wadde omwali yali mukyalawo naye munnange akawetaako wanika emikono ndabe okalinako ate tekaliiko wekaleseewa kukalumba nako kazimbye engalo kasita okwagala wekuli twayagala nadda genda maaso kati embaga jukira kugikola otya kubanga wayanjulayo wakae waabwe wasasulayo buli kimu kati ngenzenga sina kyenateekayo n'ekimu mwe mutukuvu n'agamba gendayo obwasooka nengendayo n'omukwano gwange omu kika nekigamba ffe tetubikola mutya kubanga musasudde byonna nenzire waka jukira nsoma basabye ebintu byonna tebabisaba na kubisaba bagamba zire mbategeeze nkole ki ndyoke nkomewo naye bwe naamala ngamba omutukuvu n'agamba ddayo weka kati nengenda kulaga gwe basikira kika bwe natuukayo nemunyonyola nemulekitawo empise nebyenkola kati
omusajja teyaba mubi nampa ebbaluwa ngende koleki ngattibwe sina na 10 naye kyanyewuunyisa embaga 23 December 2016 embaga yagwa bulungi neterera bulungi netugikola bulungi nekola etya negwa kati omukyala ali waka amanyi nti muki mugatte ekyo nakiwangula kati ndinze nsaba Katonda nzigula enyigi ate ngenda ate nsasula ebbanja liri eriyente kati nyina embaga y'okuyinjirwa eyo y'okusasula kati nayo ndi mukusaba ekisa ekikola ki ekigiyingiza naye awo essanyu lyakola litya lyalabika embaga twagikolera ku kanisa ne bangattira ku kanisa gye ntandise ng'omusumba waweze embaga 3 nga tuzikola eyasembyeyo nze namwerayiza kennyini omugole mbaga negwa bulungi abantu ne bali embaga ne bakola ki ku bamemba b'ekyaki ku bamemba ba kyaki n'omusumba amaze okikolako amaze okikolako nabo ne bafuluma ekintu nkulaba eyo nempangula nensigala nga ngenda mu maaso kati okusoma nkyanyunya school fees ezikola ki ezigendayo awo nawe yenyine n'azaala omwana omuwala omulala embaga ng'eweddemu kati yazadde omwana omulenzi Yesu takola kimu anti wulira omwaka guno bali bagamba tagenda kuzaala muwala ekisa ne kika yakuzaaliranga bawala balenzi bokka bawala bokka bwe yasooka bawala basatu n'oli gwe yaja naye nga muki nga muwala kati babala bawala bana nga bagamba tajja kuzaala muki tajja kuzaala mulenzi naye ekyo tukiwangudde omwaka guno naye waliwo saddaaka naye gye yatutte kubanga ono omuwala omwoyo mutukuvu yamubikkulira n'agonda nti si wange naye nasooka n'amutwala gye ewa bbaawe siwamanyiyo naye nga yamutwala nange nekkiriza Katonda nekyoka nekindumamu naye bwe zijja wano nensaba ebintu tumalako mwaka mama alijja nanyumizaako alijja kubanga obujulizi ye amanyi bwe yabiiseemu n'okukiwangula anaatera kukiwangula bulungi ayinayo omugu ataaliwo ataali wange mukama n'amulumiza namugamba mutwale ebiseera ebyo ng'akoze ena nga talina mirembe olwo wakiyiseemu otya okukugamba nti munnange ono Yesu wo nze bwe yakagamba nasooka nemalawo nowiiki najja nerimalawo nowiiki nga bwenyiterezaamu abasajja osanga nawe wanimbuddeko feeling nasooka nojamala wano wiiki nesirika sumayigiriza okusirika ennyo mu biseera bino atera okuyisa ku Amosi 5:13 akuceceka mu maaso ga Katonda omugezigezi kyaliva asirika mu biseera bino ebifaanana biseera bwe biti nga bakuggyako ataliwo ate gwotaddeko amaaso n'omukyala wali wamukyawadda naye kati omwana ogamba omwana si wuwo atayagala beerewo musumba ekyo kikutuuseeko ng'omaze okubeera nga enjiri yo gyenyikidde bulungi ono 2018 mu Gwokutaano si wala nnyo abasajja bano kitugambe kanti Amosi 3 mmeka 5:13 wamma agamba atya nti Okay, 5:13 omukabakaba kyaliva asirika mu biro ebifaanana bwe bityo kubanga byebiro ebibi munoonye obulungi so si bubi mulyoke mubeerenga abalamu kale Mukama Katonda w'eggye anaabanga nammwe nga bwe mwogera kati okuwulira endoboozi ebintu ebyo nga bijja gy'oli bw'otabanguka kubanga olina atabangukako n'ebirooto ne bintabangula mu bwasooka buli n'onyiiga n'okambuwala n'onyonya jambiya obufumbo obwasooka waloota buloosi kirooto kirooto bulooto ng'oli akugamba agamba ava ku mukazi wange nayagala n'okumutema kubanga nze saagala muntu bino by'okudda ku musajja nawe noda nitufuba abasajja bangi ku mukyalo omu nali sibyagalira ddala ate ekikutuuseeko wano eno kwe kugamba nti omwana si wuwono omwana si wange ati nembirowoozaamu mwoyo mutukuvu ayogera n'emizimu gyogera oli omanyi nti omukazi emizimu gimukubye emizimu gimukubye nti nno kati atandise okugamba omwana awezeza emyaka emeka olwo yali awezeza emeka myaka 10 mwana mukulu wakola mirimu mulungi abadde omuwerera yabadde nga government primary yeteina buzibu naye nga
akantema nawe Mwoyo Mutukuvu yamugamba adoda mugamba kureki atwara omwana Mwoyo Mutukuvu tasaaga Mwoyo Mutukuvu agirayo ddala ebintu ebyakwekebwa kata okukimala obulungi akutuuzizza mutuula wa muddiiro twali ku kitanda kubanga yamutwala twali tusula waka kubise tubadde tukyasula waka nga olwa akayumba ke tusulamu kali kafuuzi kati naffe ne tukasuulamu naye kati agenda okukoma wonze nga n'amaze okufuna ennyumba endala ey'okupangisa kati ajanyonyola bulungi bwakoze atya Mwoyo Mutukuvu era yamugamba nti angambye n'abinyonyola kati bwe nabinyonyola ne mpulira munda muli njijukira 28 njijukira bwe namukyawa luli njijukira byonna ne mpulira nga siteredde naye saayogera bigambo bingi saayogera kutwalira mu nasirika ate n'oli mu kiti kya busumba tubifulumye era ne mukyalo tebana bitegeera bulungi mpozi mikwano gye gyakola atya gyamanyimu emitono gye yayitaayitaamu nga gisobola okumuweedaweda nga banyonyera ebirooto ebyo nga si kyangu nga kimulemeredde nange oli mundeeterako n'atwa ku bujulizi bw'okuzaayo abaana mu misaayi gyabwe amiina yamuleeta ne wano yayitawo bw'aba okubujuliza ayogera bulungi enze okenze kubanga walobyega ne mugamba kati Mwoyo Mutukuvu ebuleke yaje kubinyonyola tuyagala biwulira gasagala kola kubiwulira kubanga yaba akogedde yaje kunyonyola bwakola ati bwabitegeeza naye nange najja nga mbulirako Mwoyo Mutukuvu nange ng'abinda byako kati ekyo nakiyiseemu 2018 ne mpitamu nga nkiwangudde ate munange nno n'otereera omutima wakyanga omwana amaze okukula aleeta omusajja ne balyoka bakakutemeraawo nti munnange taata w'omwana ayagala mwana agende akola atya agende bahinjire eri lerufuuka luki lwalutalo naye nalunakola ntya naluyita muzibadde entalo nyingi ne mubuweereza naye kusigala nga ndemerako nga siwanika entalo nenzija nga nkola ntya nga nziwangula nenzija kati 2018 kubanga mpikisa buwanguzi bwe tuyiseemu omwaka mu budde bw'abakubi b'amasimu siguli nga mukumaliriza banengenda kujja bamutandisa ozikuba ennyumba nagizimbye era Mukama yankwatiddeko omuganda wange oyo ne kanisa ne balima ne bampawo okuzimba era ennyumba namulese nga agisulamu katasuulamu ye musanyufu nnyo asula mu nyumba eyo wadde tetunagimaliza bulungi yamabati 35 yazzeewo okugejjako mukazi wattu ali kwonsa ayina ekirenzi kyonsa kimu kumunywa naye bw'anaaba akimaze kukyonsya kasita kiri yamaze n'akijjawo bamuwadde ekirenzi Mukama n'amuwa omulenzi oluvannyuma lw'okwogera amazima n'amusumulula n'ebirala ndowooza ajja kusigala yogera naye atandise kubitegeera y'okuweereza alina enyonta y'okwagala kuweereza tandumiriza talwana nga mpeereza musanyufu nabe waabwe basanyufu ate nange embeera zekola etya kyenasaze okugaa nti kano kenfunye ka transport agende mutundwe bongere kuwagala tongere kutegeera Katonda kubanga enjiri yaleere dekwata kunakoyina kakugibwako koyina bakongerako kati nakuweereza ka message kano amen wetaaga nojja mu lukuŋŋaana lw'abaami n'otuwa ku bujulizi engeri gye bakugjeeko omwana engeri gye wakiyiseemu ekyo kirabika nakyo kiruma mu ngeri yakyo Mwoyo Mutukuvu yampadde ekisa ngenda kumunyonya mwezi guno nja kuba wendi kubanga nebya Afghanistan era kanjagala kuddamu mbuuze Mwoyo Mutukuvu bwanterako stampo ne bakampa nsanyusa abaana be bampadde n'obuweereza bugende mu maaso kubanga n'obwavu ekyokwegoba ku mulimu kyonna Mukama kyetumanyi ekiri kutusumululiramu ddala test tugirabirawo amen mikwano gyaffe abalungi lunaku lwaleero oyo bamuyise mu Pastor Tulyatunga Adrian ye Katonda atusumulula nzikiriza Katonda nti 2019 gunakubeerera mukwano omwaka omulungi abamu obadde oloota baafa ebintu byonna ne bikufaako ate abamu ng'ate bakyakugamba ddayo mu ndagaano neweerabira nti ate ekibadde kibaleeta ze endagaano ze wakola ate kakati bakugamba ddayo olima ebiki ddayo olima ebijja Desemba wuuna ate eroddemu obagolokose oba okitegeera omulabe sitaani bwatukola omwaka guweddeko otandika mwaka mupya ate bakuzaayo
ate guno babikweka okitegera mulimeeko naye gw'olimako yafa emyaka 4 yafa talina wadde ne kaalina bw'ogenda na bweru ate omusibu n'ab'ebweru bamanyi okujja basinga kubitegeka ebyo odda mu Amerika gw'olimako teyalinnya na ku nnyonyi yafanga n'omuzungu amulaba ng'omusambwa kakati omukisa gw'ataalina ku nsi kuno agujjawa kyovula mukama tugenda kumusaba waliwo ekyawandiikibwa nga banterereza mu masimu gaffe Yesaya 8:19 bannaffe tutunulire kubanga abafu be baali batawaanya omuweereza wa mukama ono naye twebaza Katonda. Yesaya 8:19 kiwulirize ngenda kubanga amateeka k'abamasimu kigamba kitya era bwe babagambanga nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu abaliiranga ennyonyi era abajoboja eggwanga terikigwanira kubuuza Katonda waabwe ebigambo by'abalamu bandibibuuzizza bafu. Isaya 8 kubanga bano nyina ero nyankole omuli bali Fort Portal abali mu bende eyo lutere tululi Isaya 8:13 koleka 19 kandi kubara abajirengu muraguza abari kugambisa emizimu n'abafumu abari kuvigira n'abari kuma timuri kumanya ngo abantu bashemere ko yanuzari ruhanga wabo nimugira ngo eriya bahurire bishemere ko yanuzibwa aha bafire mazima abafire tibotime kwa ntwe hanuzaho ebisere bisinga twe wanuza ku bafu tugenda ku mizimu gy'abafu ne tuyingira mu ndalo ne tugenda ku bafumu ku balogo bana kuba kuteze ebyasi ngabe twe wanuza ko nega Katonda wafe gwe tusanire kubanga tukola tutya twebuuza ko ebibuuzo byonna nga yatubulira omwoyo omutukuvu nga yatubikulira byonna nenga sibe bana bafu n'emizimu gy'abafu ebyo yes kati olwaleero mukama atugambye tugenda kwebuuza ku ye kyovula bankusaba jangu osabe jangu onoonye Katonda omwebuuzeeko future y'abaana bo future ya business yo future y'eggwanga lyo ye Katonda waffe ayogera Yeremiya 3:3 Onyelwaku 3 tujja kubanga tulogera naye katika tugende mu masimu abaana ba Katonda bantandiseeko dda mukwano giddamu kubanga ekisa kya Katonda kitututte era kyatutwala Katonda waffe ayogerera ddala Yeremiya 3:3 Onyelwaku 3 lugamba tujja ddusomaawo nje bujja maaso. Hello mukama yeebazibwe pastor awe bwekitiibwa munnange omwanya bampita Steven omuhanguzi mukama simu asimwe munonga sebo abare kwangura nembabazi okusinga ennyo ekinkulisiza n'essimu sinawasa naye okuwangula ekyo ekyomukyalo kugamba nti omwana siwo ku myaka 10 bwekitaba kisa kya mukama bwekitaba kisa kya mukama kawangula era mukama yeebale kuyisa mu kigezo ekyo kyamaanyi nnyo. Amen. Nze sinabakuwasa sinabakuzaaya naye bwe nkiwulidde ne ngamba Katonda wange tekintuukangako. Otanyo kumwenge yo murokore nyewe ndi murokore kati ekisa kyekimu ekiri kuyamarwa kikakukozesa n'okuleka n'omwana bakamutwara okanda ko kumashemeriro abasajja bibalumira ddala ebyo ebintu teza abakazi tebalina bisaagiramu musajja bwaba mukazi nga bwaba siwuwo omwana bwaba siwo wakiri akigambe ng'obudde bukyali naye n'okukigamba ng'okukyali ng'akwagala tekisoboka kubanga naye aba akwagala si yangu naye ekisa kya Katonda kirina amaanyi ekisa kyekimu ebiseera ebisinga tebirabanga ebinene ebisanga ebitono naye ng'ekisa kikuwanguza kimu. Hello mukwano radio gijeeko yeebazibwe pastor Jajja. Amina munnange omwanguzi yeebazibwe. Amina nnyabo bannaye guno gwe mulundi gwange ogusosayitamu. Webale Katonda yebale. Twebaza Yesu eyakuwanguza. Amina. Bannaye emyoyo gy'abafunga tegiwangulikika.
Giwangulwe jo nyangu nnyo. Bannange Yesu yeebale. Amina nya. Katukomeo mikwano. Yesu yeebazibwe Pastor Jeje. Moving in a mist. Muterevu tukomyewo oli ku 98.7 oli mu programu y'Onnenganzi muwanguzi tawanika Juliet Juko Jeje mukwano yakutuusa programu eno yagikwanjulira ate Prosper Junior School Day and Boarding be batuusako programu yaffe eno muwanguzi tawanika lwaleero nkakubirira munnange kubanga omwaka guguno gugenze 2018 olwaleero lwenkomye okubanga ntudde mu mwaka 2018 olunaku lwenkya tujja kuba tutandika mwaka gwaffe 2019 tuli mu masimu wakati. Hallo wangi munnange Mukama yeebazibwe nnyo wekitiibwa bannaye neebaza obujulizi obwo Mukama amuwa omukisa omuwanguzi waffe. Amina. Nange gwe mulundi gwange ogusoose okuyitamu neewambye nsima mwebale tuyamba mukoze omulimu munene nze nategedde mutumbe guno omwaka gwennyini naye enkozeemu omulimu ogw'amaanyi nnyo. Banafumbiddwa naye badde sibitegeera naye okuyita mu musumba waffe bannange muzeeyi yeebale mwebalire ddala kankulinde omwaka ogujja kuwa omukisa era nzijjayo buli wabeerayo okusiba mwindi n'olwa. Amina. Waliwo akuba agamba atya mukwano kambagambe munnange abamutuuliza wangi. Hello. Nkuwulira nze kati. Muwanguzi abale kuwangula. Webale mama. Okay. Hello. Muwanguzi Adrian, we thank God for making you an overcomer. Many times you have pride that hinders our progress. Pray for me to be an overcomer as I have bitterness within me. Anita UK. Anita kufulumya ekyo. Hello. Omuwanguzi Yesu yeebale. Amina nyabo. Bambi weebale kuwangula. Nembabazi mwana witu. Era nitwe tulina okuyikiriza ngu emizimu ntuyiza kugihangula. Muri abasinguzo mu izina lya Yesu. Mukama kwe n'omukisa. Amina nyabo. Kale. Onagambye praise God Pastor Jeje omuwanguzi waffe twebaza Katonda ku lw'obuwanguzi bw'otuuseeko nange ngenda kuddayo nsome ntuukiriza ebirooto byange. Nzuukusizza obwongo. Tukwagala nnyo Pastor Jeje. Viola God's daughter from Jordan. Hello. Amanyo na ambassador Antonio ne Nansa nakumaso okuva mu timu kwenda mugulu. Ye taata. Omuwanguzi Mukama asimwe sebo. Kurukayo mukwangula barapangula. Tukyagenda omisho tukyarwana. Banda afu abo. Abafu bawe. Hello. Wangi taata. Kama yeebazibwe. Wekitiibwa. Obino bamweta Nasani w'amatyoro. Omuwanguzi yeebale kusingura. Nembabazi zenyine. Amina. Kama mwezi omugisa. Amina. Hello. Wangi munnange. Wangi. Mukwano nze nkuwulira gw'otaddeko radio gigyeko. Yesu yeebazibwe Pastor Jeje. Jako omuziki ogwo gwe mpulira. Wangi? Jako radio eyo gye mpulira. Sekuliko radio ngigyeko. Kale wangi maama. Yesu yeebazibwe Pastor Jeje. Wekitiibwa. Omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Amina nyabo. Nze bampitadde oyo mirembe wano embuya. Kandi weebale kuwangula abafu abo nange baabali bantawaanya. Naye nkubye okusaba n'okusiiba Mukama ajja kwongera okumpanguliza ddala. Amina. Kale mbeere bulungi. Happy New Year. Happy New Year too. Bye. Hello. Pastor Jeje Mukama yeebazibwe. Wekitiibwa. Omuwanguzi waffe Mukama yeebazibwe. Yongera Amina nyabo. kuwulire bulungi.
omuwanguzi waffe mukama yebazibwe. Amina nyabo. Mukama yebale kuwanguza. Abadde Katonda yennyini. Musumba jeje happy new year leka twesange wankuluku. Amina mama. Abawo mukisa. Hello. Hello. Wanji. Musumba jeje Kristo Mnazareti yebazibwe. Wekitiibwa. Kone man of all season chikopola cha tata mlizayo ngamba mutimu tugenda mu ggulu. Ye tata. Omuwanguzi waffe banange kuliyo ddala. Amina. Era twebaza oyo Yesu atali wa ssente akwanguziza byonna mu butuufu yakuwanguza Yesu yebale. Amina. Era akumpeera nnyo omukisa munnange. Agukuwere ddala. Ye kati osemera myaka emmeka? Wanji? Oyina emyaka kati mmeka oba? Kati 38 ssebo. Amina. Ngenda mwana nkyasoma. Kikompola happy new year Michelle bwatyo bwagambye bannanga abakubi b'amasimu ab'olutentezo oba muzikola mutya nammwe mukama abakusa. Wanji munnange. Musumba jeje mukama yebazibwe. Awe wekitiibwa. Ono Kiza David ezidde Kamwenge. Omuwanguzi mukama yebazibwe bali kuwangula. Amina sebo. Oyebara obuzulizi nanye ndi omunyankole. Aza obuzulizi bwawo bwatugarramu amaani habwokuba nite kuno turiyo nitugeza bwa rediyo gye tuyambire muzima tuhindwiremu omurimo gw'amaani tito tuhindukire nibwo tutandikire kugikwata. Amina. Mbona nite turi abesigwa kugira ngo nituza kuba nkiyo nk'uko hangwire. Mazima nikibaho kandi muronde ka transporta mu rugo murukuriye bitakuri muyije muronde mukama. Ego nituza kwija ogw'umwaka ogwaza kutandika nituza kwija nyowe nyetebekanise n'omukazi nituza kwija tushitire omu purani mwoyo rukwera twebembere. Mazima mukitemu porogaramu akuba n'okwehayo kareka kurya okareka kwesha. Nito ebyokurya nitubireka tuza kusiba ebyokurangirira pasita tome byakuturangira ngo tusibe dry nitwe nituba turi nawe yaba ery'ebiro 3 tugisiba nawe kwaba kurya okusiba twerevuba wazi tusiba nawe kare mwishe mubatizibwe mujware Yesu mumwakire kare bannange tukabatizibwa kare mwebare munonga tukaroka tubatizibwa. Amina mukama abahereza Musumba jeje mubera bulungi. Amina. Amina. Jangu gene ko mu kilasi y'abapya. Obalwe ebinge by'okwezuuliramu. Abavudde mu America ludda bakitegedde. Hello. Wanji munnange. Yesu yebazibwe pasita jeje. Awe wekitiibwa. Awe wekitiibwa ekimene mwanguzi Yesu yebazibwe. Amina nyabo. Ono good girl Doreen Trisha. Natuuse dda wano ku ssaawe naye njagala okwebaza omuwanguzi okuba nti awangudde. Mukama amwongere omukisa egy'emyaka ogamba nti oddeyo walaayi ku ssomero osome ate ne weewaayo n'owasa kiba kikulu. Mukama akwongere omukisa ogw'amaanyi bonna bajje batusangiwa ne wankuluku ku kisaawe. Doreen Fisher good girl already wendi. Hello. Ekyaze tasagejja. Awe wekitiibwa. Nze Esther Kitovu. Omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Amina nyabo. Bannange si byangu okuwangula naye kulemerako. Kuba omubi bw'aba alwana nawo ng'oyongera okusaba. Bana nsumba jeje tebaza pasita Tom olwaleegene tukozeemu omulimu. Mazima. Tufuusa akazindaalo tugenda tugirangirira tetulabika n'ebikolwa birabika na buli kimu kiraga nti nno kyeso Mukama akola eby'amaanyi. Awe bwekitiibwa. Kubanga omwoyo omubi ne waaba ajja otulumba bagamba wano ekiriwo kisindika kiddayo kigamba wali waliwo omuliro ne tweyongera okugulumiza Mukama waffe. Amina munnange. Mukama abawo omukisa bannange. Abaana gyaffe abalungi manyi. Aye kuba akasembayo mu programu omuwanguzi tawanika omwaka guguno gudduka emisinde. Hallo wanji. Musumba jeje bufare tuweerera. Ntwebaza omwoyo ampadde ekisa. Amaanyi eriyo okuva mu timu tugenda mu ggulu. Nsanyuse. Twebaza Katonda olw'omuwanguzi waffe oyo. Akulika abafu bananga abafu nabo si bange. Naye bw'olanga owonye omufu oba owonye kinene.
bananga omuwanguzi waffe tumulinze mu kisaawe kintu kyasabye dda abantu bayingire wangulu kuku omuwanguzi waffe naye mutuleetereko musumba jejje mukama abampeesa twebaza Katonda nti service egenda maaso wano Mituno Christian Fellowship era nga tuli mu kusabira ddala okwenjawulo ennyo tugenda kubeerayo mu buli ango yonna mu buli kika kyonna tugenda kuwangula waliwo akantu kano obudde buno bwenzirukako kenjagala okugamba naddala omwaka guguno gutandika abafu beesibawo ne balina ekibeesibisaawo naddala nga tonnava mu ndagaano z'abafu endagaano ezo ez'emagombe n'ekirala kwekuddayo ne tukola emikolo egyo egy'abafu gyegendereze mukwano abamu oli mulokole n'ogiteekamu ssente so twegendereze nnyo mwaka guno nga gutandika famire nnyingi baziyita naye ng'ezikuyisa ekikuyisa kugenda kulima kubijja okulima ebijja si kibi omuntu omu asobola okugenda n'abirima naye ekizibu kwe kubeera nga nga wateekeddwawo obulombolombo ekyamateeka nja kubanga nkibawa Mako 7:13 njagala nakyo kigendekaawo ng'obikkula nga bwe tugenda maaso. Hallo wangi munnange weebwa ekitiibwa munnange ndebamusa Esther nkubidde wano Kafumbe Mukasaroli ye maama omuwanguzi nga ntandise okumuwuliriza sanyusa okuwulira nyawo ye kasimu amina nyawo bannange ekintu kyentunze kyembadde simanyi nti bano abantu emmere gye batufumbira yakunyumbe ate balina gye batuukamu yes bannange tenkiyizze mbadde simanyi ate bwe ntuulidde ekinkujja n'okuliisa ez'endagaano ze tukola nga tutamanyi bulijjo ne sigala nga tusaba abasumba batusabire tubitegeera gye biva nge bintu tebitegeera gye biva kumbe emmere gye walya mu lumbe waliwo nali simanyi negana abakiga babikoleyo nali simanyi bona babiyiga babitandikira dda baali babikweka bukwesi muwanguzi webale tubuulirako tuyidde kati nzize ekyokukola amina nyawo neyanza egemu bale kuweereza musumba jejje nsaba kundagirira takisi ezipaakinga ezigenda wankulukuku ojja kubanga oli ludda maama ndi mu tawuni wano Kampala oli mu tawuni ojja kulinnya ku takisi ezigenda ku sita kitebi sita bunnamwaya abali nga ogenda kujja ekiro ku sita ogamba ngenda ku sita wankulu era baba bamanyiwo kitebi bunnamwaya zigendera ddala mpaka eyo bunnamwaya bajja bateeka kukubaawo anti zipaakingawo simanyi bulungi mukwano gendayo mu kibuga eyo mu paaka empya enkadde ojja kuba ng'ozisangayo kale nabo neyanza ojja kuba nkale sweet amina maama Hello wanji munnange taata Yesu yeebazibwe nnyo awe bw'ekitiibwa Pastor Gigi tukwebaza omwaka guno weebale tukolera ekintu eky'amaanyi amina munnange ekisa programu yetu wadde amaanyi okweyongera mu maaso n'otuleetera abantu abanjawulo weebale nnyo maama amina kaakati omukulu weebale kuwangula amina sebo mukama yeebale nnyo bakuwadde ekito kigadde omwaka ogugadde bulungi weebale ddala yaffe tugenda kuwangula era guno ogutandise tetusigalamu yes kulekisa kya Katonda amina mukama ampe nnyo mukisa Pastor Tom mutumidde bonna banjibandala nyabaweereza b'emutudde beebale tukolamu omulimo tuyimuse eno ledde tutegeramu gwa kusatu naye kati Katonda akozeemu omulimo mwebale nnyo mwebalire ddala amina onagambye ati praise God Jane muwanguzi mukama nga mulungi yakuwanguza naye tebyali byangu naye weebale kuwanguza naye nga kansabe empangule mulinnya erisinga byonna amen nsoma jjajja ntumidde mikwana abalungi tukiggala leero 2019 tumuggalawo n'omuwanguzi waffe era kati ke kaseera kano kendimu. Hello. Praise God. Praise him. Some of us, we don't know the direction going. Oh. So we need the direction. Okay. Bagenda kusigala nga bajogera ne nange ngenda kujogerako. Tugenda kubanga tujogerako wano nga maliriza. Hello.
Yasyebaza omusumba jjajja. Nawe bw'ekitiibwa bannange. Anakubala kisaakye wane nalumunye. Weewale kukyusa direction munnange. Mukama mulungi. Mwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Amiina nyabo. Bannaye kulikayo mu kuwangula. Kibadde kisa kyennyini. Emyoyo gy'abafu egyo weebale giwangula. Amiina. Mukama mulungi. Tubajjajja happy new year. Happy new year too. Amiina. Ano omwaka omulungi guno gusigadde ozesaawa mmeka nsi nnyingi nnyo Mukama yeebale kubanga atukumye nga tuli balamu bannange asembayo wangi munnange jako rediyo yo wangi munnange bwekitiibwa Bana weebale kutuweereza. Amiina munnange. Bana ebyotukoledde n'otuyigiriza okusaba n'okuyigiriza okulindirira. Amiina. N'omuwanguzi waffe naawe weebale kuwangula. Abadde Katonda. Nze Saala kuva Ntebe Lugonjo. Bana tweyanzidde Mukama atuweera omwaka ogujja. Otwongere emmere ennungi. Haleluya. Kaseera kaakano kanziruseeko kambalekere etugenda kuwangula omwaka ogujja tugenda kubeera balamu nate abafu tukomekkereza nga tugamba baddayo mu nsi yaabwe naffe abalamu tusigale muki mu nsi yaffe kubanga buli woolaba omufu talina kyabazze kuleeta wabula aba atambuliddwako omwoyo gw'okufa kyova olaba buli kyomulooteramu kikola ki kifa era gwe genda ng'okyetegereza abamu twagambanga tutya banne nalabye ku jjajja bannange nalabye ku gundi era abamu nga gwoli mu famire bakwesiimisa kuba gwoloota abaakola ki gwoloota abaafa naye tunuulira obulamu bw'obuwookinge buli mufu kyomulooteramu kikola kitya kifa then n'ekirala nga tumaliriza omwaka tutandika omwaka omupya kyenjagala oggalewo emikutu gyonna egiddamu okugolokosa abafu omukutu ogusooka gwe gw'ennaku n'okweraliikirira ennaku n'okweraliikira bigolokosa amagombe ekirala bwe bulombolombo mu Makko 7:13 mudibye ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwayigirizibwa era mukola ebigambo ebirala bingi ng'ebyo. Amiina. Kitegere ekigambo ekyo mukwano weegendereze bulombolombo obukolebwa ku bafu obukolebwa obwo bwe bugolokosa buli olaba akalombolombo manye mabega waako waliyo omuzimu ogukola gatya ogugolokoka kyovula amatino munaffe agambye abamu tubadde tulooza tebiriiyo naye nga babikolera mu nkukutu eno naye ng'olwedde kyovula abafu badde bakugaaniddeko so ekintu ekyo mukwano kyegendereze waliwo ebintu bingi nnyo tubikolanga ina happiness simanya memorial service mugenda kujjukira abafu genda ojjukira abeemulaga abakyali abalamu mugenda kujjukira abafu service ezo mulokole naawe n'oteekayo ssente zo omuntu bw'afa bawe ssente nga wekyetaagisa naye ebisigadde lumbe ebyo tetuyingirayo kitiibwa n'ettendo tukiddizaani bagamba batya oyogera lwatu ng'omusezi agula ki essowaani tetujja kukigaana ekyo naye mukwano endagaano ezo tugenda kuzeetagguluzaako buli wolaba konna akalombolombo ku muntu afudde nga bakakukozesa manya nti emabega waako omufu oyo omaze okwatagana naye Mukama tumwebaza nti 2019 tujja kubeera mu nsi naffe ey'abalamu. Kitiibwa kya Mukama bannange. Mulowooze eddakiika zange teziweddeeyo mpulira saagala kuvaako naye nga nnina okukola ntya neebaza Katonda engalo n'akaluulu nange nzikubira waggulu mu ddakiika ezifaanana bwe ziti nga ngamba ekitiibwa n'ettendo lesyo mikwano njagala weewangulira ekirabo ekisinga ebirabo byonna wansi wano ne mu ggulu kirabo Katonda waffe kye yeetaaga era kyayagala oteeka emikono gyo mu kifuba teeka emikono gyo mu kifuba oyatule kubanga kyekirabo ky'osobola okuwa ensi kyetasobola kuwa sente zekitasobola kuwa background kyetasobola kuwa ye decision ey'okwetwalira Yesu okubeera omulokozi wo teeka emikono gyo mu kifuba gamba Yesu olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nempulira n'obujulizi era nange nkukkiriza n'omutima gwange era nkwatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike
mu kitabo eky'obulamu. Bw'oli boyita abalonde bo mbeera omu ku abo. Nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina. Era nsazeewo okutambula naawe ebbanga lino lyonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Mikwano abalungi, Pastor Adrian tusabireko mu dakiika ntono nnyo kubanga obudde bwaffe already bwaweddeyo dda. Amen. Mbaniriza nebaza Katonda olw'omwaka guno gwe tumaze 2018. Ensabira abo bonna abalina ennaku, abali stressed, abali depressed, imitima gyabwe nga girinamu emiyinyirike, omwoyo omutukuvu amaamire emyoyo gyammwe, buli dayimoni, buli musambwa, buli muzimu, egyo emyoyo gy'abaffe gyali kyawamba emyoyo gyammwe, njiragiro kugitta mu linnya lya Yesu. Emirimu gyonna, endagaano zonna z'amagombe n'amagombe gonna tuzijjulula olw'ekigambo kya Katonda. Omwoyo mutukuvu tukwebaza kubanga okikoze mu linnya lya Yesu. Amen.